mmwe muyina okutegeera nti ekizibu kya full figure essaawa eno abadde ayina image ya scarecrow gye yateekawo nti ye asobola okukola obutali bwenkanya abalala ne watabaawo kimukolwako ate ye bwe bumukolwako n'ajjayo amaanyi n'alaga amaanyi. Image ya scarecrow eyo public bully abadde agifunamu. Nze nkugambye katwawo wali zi file omulimu gw'okugulako misango ku bantu akakano oyina musasula amuvumya kugamba wamubbi eyo gyagenze mu mabaala n'alwana n'abantu nti wamubbi nga bakugulako zi file bakutwala bakudetaininga oyina kusasula. Kati essaawa eno mu mbeera eno eriwo abantu bali mu musekerera abantu baselebratinga abantu basanyuka yaswala n'aswaluka ensi yamusunga agezaako okulaga amaanyi aleme kuyiika nnyo vivi kubanga kiri image kya scarecrow kya public bully abadde akifunamu nnyo. Wana abadde asobola okunyigiriza abantu and she gets away with it. Babadde bamuyita ku mapoliisi n'agenda n'avuma buli gwayagala. Abadde ayingira ensonga z'ettaka oba omusango gwonna gwayagala mubadde mumulaba nga ye alonda mu sayidi gy'alippira nti awolereza n'agijjako ssente. Bali n'abanyigiriza nga bw'ayagala ne bw'ababa be batuufu. Kakati ku mulundi guno abaana abo be baakwata tebaabakwata nti waliwo omusango gwe balina wabula ayagala alaga amaanyi. Bali baabadde alippira nti bannameere baani nze nabagamba am represented by council. Sigenda kukkiriza full figure kunteeka mu kintu kyonna kye siriimu ng'ate ekyokukola nkimanyi era balooya bange bweddimu baali baabakagana nalyo mulimu bagutambuza bukwakku siinaamu na kutya kwonna. Kakati bambi naddira bano softer targets kati yayagadde abaana bano abakwate alaga amaanyi. Innocent Uganda nze olaga amaanyi ku bantu abali innocent bw'oba ogamba nti baakukubye genda okwata eyakukubye. Abantu bano ababa innocent n'obagatta mu bintu nti oyagala okulaga amaanyi nabo ojja kwongera bafunamu buzibu ogatta bizibu ku bizibu. Wagenda n'osiba Sefuko maama we najja okumweyimirira n'akugamba naye mukazi gwe lwaki teweesonyiwa omwana wange n'omugamba ontaddeko threatening violence ontiisizza mukazi n'ogamba bw'oteesonyiwa omwana wange n'ogamba ontiisizza maama wa Sefuko naye n'omukwata n'omukuba ekkomera. Omukyala yakugamba ye talina mmundu talina basirikale talina mannya ago gobeera okasuka genero gundi byakoze bitya n'agamba ye bonna tabalina n'akugamba nti yajja kukaabira gy'akaabidde ekinaavaamu onaakiraba. Omukazi n'akugamba ebintu biri n'akugamba ojja kuwunya obulamu bwe bwonna ate ojja kunnyogoga ojja kuwunyira ensi eno ate ojja kunnyogoga omukazi bwe yagamba. Nyaba ekyabaawo okimanyi era ekigambo kuwunya bangi bakikuvuma kumpi buli akuvuma okuwunya buli gwe muyomba naye ekyo kyasookera ddala akuvuma kuwunya era amazima naawe ogamanyi osiiba mu bisweta mu bikibu kubeera weekapise buli kadde. Omukyala yakugamba bintu ebyo maama Sefuko tojja kuwunyira ensi eno n'akugamba ate ojja kunnyogoga ye n'akuta n'osiba era fuulu figa atya Sefuko obulamu bwe bwonna yakola buli kimu ekivundu kiweekiri naye nga yayagala kulaga Sefuko maanyi tinsobola okukusiba n'ensiba ne maama wo simpoke wasiba n'osiba n'ennyina. Kakati wakutte abaana ate hotel buli omu gy'alaba nti si kyekifo gy'omala gagenda n'opiikinga omuntu no babadde bakola mulimu gwabwe. Zino Maylin Hotel si bwe buno bu hotel nnyabo gye watwala Simpoke musajja wattu Keys nga kyali ku NBS bakola story ey'okwankat Simpoke n'abatwala mu oh my God in the dungeon gye wamutwalanga to sexually abuse him. Mbwa mutwala wa President Museveni bw'amuyimbira ennyimba z'obululu kasajja kattu kajja kakunoonya mbusimanyi abagisima gwe w'abageto simanyi owabiki n'omukwata naye ng'omuvubuka bw'abaana rating nga yagenda mu ekyo ekitongole ky'aba Agatha that NGO
abo ba activists ng'atuuse ku kisenge abanarratingira byayiseemu naye nga mu vidiyo zaagamba n'okugendangako wamalanga mupakira mwenge mupakira njaga nga ku mutwe gwe nga mukalu tasobola ate ng'okuvaako era aba asesema busesema olwakiri mama Sefco kye yakukola nti ojja kuwunyira ensi eno ojja kunyuguka naye n'ogenda kasajja katto ate ofunye olubuto ate omwana bifuusa bya DNA mukakutte mukasibye ne maama waako ne musiba omuntu anyigiriza abantu olunaku lwakyasinze okweraliikirira lwe lunaku oba ekiseera omuntu alifuna obuvumu n'avaayo n'amuyimiriramu people who oppress others ekintu ekikyasinze obeeraliikiriza y'oyo aliyimirirawo n'afuna obuvumu n'ayimirirawo ku lw'abalala not standing on the truth. Gende katwe ku police station. Full figure ina file eziri mu 10+. Dama ati fulungu. Nabo mwaga mtumie. Naye kikusesa teri musango gwaggulawo n'atateeka munti bamubbi. Era abanga ayinga kati yatandika edduuka aggulawo emisango nga girina kukakkanira mu kumusasula. Alina obunkenke bwatuddeko ku kubanga waliwo eyayimiriddewo n'agaana otiisibwa. Full figure ng'oggyeko guno gwe yakubiddwa ogwatambudde ennyo si gwe gusoose azaakubwa. Awe Katabi yalwana n'omusirikale mu bbaala yavumaavuma omusirikale n'amugirayo emmundu n'agimussa ku mutwe abantu ne beegayirira ne bamutaasa enkera n'adduka n'aggula omusango ku musirikale nti bwe yamutaddeeko emmundu simanya yamubbye ne miliyoni 2 abantu ne bamulabula ne bamugamba omuntu yakutereddeko emmundu mu bantu ajja kunu ebyo ne biggwera awo liiri bodyguard wa Catherine Kusaasira bwe yamukuba empi ezaali ku kamera kubanga yazimukubira wa Namyalo ewali kamera wajati naye era yagamba nti wakati mu kumukuba empi ezo yamubbako miliyoni 3.5 n'essimu 2 omuntu gwe baakuba empi n'agenda simanya yali agenda ku mbaga wa agenda yenyulanyola ati ku mbaga kumbe bamaze omusabika empi akati na buno buvidiyo bwendaba busaasaanye nga bamukuba tekikwewuunyisa nti bwe yagenze ku poliisi okuloopa bwe yaloopye baagamba nti be baamukubye yagambye nti n'okumubba baamubbye bw'obanga omanyi nti mu kkooti olina omusango ogukututteyo ng'oyagala bagusale mu bwenkanya era obufune tokolanga ensobi erimba nti eyakukubye yakubbye oba eyakubbye n'okukuba yakukubye kubanga Full Figure agenda kuyingira mu kaguli agwe ku baana abaasoma etteeka lyabwe ne linoga bajja mumeketa bumekesi naddala gadget technology doesn't lie bakubyeko esimu bw'olimba oba olimbi. Let me tell you something. Criminal law is a 99% concept. Tebirimu assumptions, tebirimu shoulda, woulda, couldas. No. Either you're telling the truth, amazima nga gonna mazima, or you're lying nga bonna bulimba. Anyway, omuntu yenna bw'obanga omanyi nti olwana na mulimba, tokoowa kwogera mazima. Nalabye bakutte ekisitore ne bakiteeka mawulire nti bakutte abaana ku Maylin Hotel ng'abaana abo babadde baddusa mwami Nsubuga bawannameere mwafunye ka keyword bawannameere. Let me tell you something. Receipts zino. Twayingira Maylin Hotel njagala nnyo weetegereze. Twayingira Maylin Hotel on the 24th of August 2025. Ebya Full Figure nze okuwulira nti yakubiddwa nabiwulira wanga asatu wanga lumu something like that. Ndowooza bwe nabiwulira okubitegeera ddala n'okulaba videos ezo. Mu Maylin nga twayingirayo dda kubanga ekiseera ekyo twali tugenda mu bululu bwa Central Executive Committee ya NRM nga Maylin we wali base eyange kubanga nalina ba candidates be nali nkoleranga bangi. Right Honorable Speaker Anita Among, Honorable Hamson Obua, Government Chief Whip, Honorable Simo yawangudde Western Region Vice Chairman, nga nkolera Chairman Kalangwa, nga nyambako Captain Honorable Mukula. Kakati nga ngamba sirina bwe ngenda kugamba nti nvenge waka kigo.
ate nzije nga mu town ate newube kololo nenfuna a place nearby, and that's Maylene International Hotel. So aleme kuteekawo kifaananyi kirimba bantu nti oba mwami Nsubuga yabadde yeekweseemu omwo ng'ebyokuba fulufiga biwedde kati poliisi nejja omukwata. Abaana abo temwabakwata lunaku lwe mwajja ku hotel. Bannange, let's bother to reason. Tosobola genda ku hotel nga Maylene. Room esembayo kuba cheap ya $150 a night. Room esembayo kuba cheap. No genda ng'ongenza okukwata ba clients abali mu category ebeera in such a hotel. Nolowooza nti ojja kujja, toyina kiraga nti oli mu poliisi, oli muleeya, omu baŋŋamba yalina okutamiira atamidde, mbumuzze babawo omuntu. Maylene eyina one of the biggest casinos mu ggwanga lyonna. Mubeeramu abantu nga bazze ne milioni zaabwe 100, 200, emitwalo gya $10, 20, 5 nga bazze ku betinga. Oba kuyita ku betinga mu kasino. Bw'obasaba omuntu ng'ozze kumubba, bali balina okwekengera. Era abaana bwe baabeekengera temwabakwata. Mwadda the next day nga ffe twaceekinga dda out. Ne mukwatako omwana omu. Ate luvannyuma nnyo kwe kujja ne munona bano abasatu. Era n'abaana abo ne mubatereka ku poliisi. Nga muwoza kimu anti kakati ffe baatugambye mumanyi mwami Nsubuga waali. Bwe mwateresa abaana abo for 5 days, n'enkuba omulanga ew'omukyala akulira Police Standards Unit, mukyala Christine Nandinga Fande, n'alagira nti bwe muba mumanyi mulina omusango ku baana abo mubatwale ku kooti, si kubatereka ku poliisi to duress them okubaleetera omuntu oluusi nabo gwe batamanyi. Ne mubatwala mu kooti. Unfortunately, temwabawadde chance kututegeeza nga batuuseewo. Bagenzo tutegeeza nga looya ali wala. Otherwise ne bail yali gibafunidde. Era abaana abo bajja kufuna bail. We are in touch with their families. Tugenda bayambako. Sibayamba nti kubanga bakwesa omwami wange nno. Kubanga those are all just allegations. Wabula mbayambako bawaayiriziddwa. Nganze bwe muli mu kumpaayiriza munteeka mu kasasiro wammwe. Kye muyina okumanya obuzibu bwe mwolekedde nga poliisi. Your full figure's biggest undoing. Kwa bulijja abantu bamubalukupera ne mutafaayo. You don't expect to run back to the same public. Nti ate mubalage nti kati mufaayo nnyo. Omuntu ne bw'anaalaba omuntu eyakuba full figure omutuufu ng'oli ateekakasa nti ono ye yamukuba, bagenda kwongera kubakweka. He who seeks equity must come with clean hands.